Someone called me in the morning. I was in the court. Remember the court ya Hajj Ali. Ngenda babula briefly bibadeyo. Ngangamba Namukasa wakoze story ya Spice Diana ey'omusajja omufumbo bichi, and the person was saying, I want you to release the audios. Sigenda releasing audios unless omukazi nga ngambye release the audios, because I have the evidence in my phone. Era namukubidde omukyala mukutereddeko message ne mukubira naye nga takwata. Jukira time difference ali mu America. So omukazi bwanzikiriza okureleasinga audios kuba bannamawulire bangi bazinsaba musoke mulindeko. Omukyala bwangamba nti ta audios, then ngenda bawa audios. Ate n'ekirala waliwo abantu abazenga bagamba Namukasa toyogera ku relationship gwe nga totulagangako bbaawo. Kisajja kikulu kiri awo tekitegeerekeka, but this guy is so stupid, because nange nina right yokwogera naye bw'oba oyogera tukozesa nnyo right ya busiru mukitegeera. Tukozesa nnyo right tosiriwalira ku bantu. Aye nagenza okulaba surprisingly ngenza okulaba ku internet nga waliwo TV emukyaziza era ayogera ebyekisiru, because byandikomye mufe blogger naye buli lwe mugamba nti gwe bw'ovaayo n'okola video mwe ddwaliro wallahi billahi you cannot fight a big entity like Nsambya. Naye bwe muba kubanga Nsambya ddwaliro ddene sirio nanti liri abakozeko obuzibu, bwe muba mugamba nti abasawo baalagajjadde, pin out those doctors kubanga ogonago musango. Pin out that person than you saying nti eddwaliro biki, because you cannot fight a big entity like Nsambya. Mukitegedde teri nze sisanyukira muntu ali mukomera, but kibawe ekyokuyiga. No one is above law. Mulekerawo okuba abantu mukitegeera. Nze ekyo sidiriza lulimi, mulekerawo okuba abantu mukitegedde. Naye ekyo bwe munaayagala okulwanisa eddwaliro ly'Ensambya mujja kweteeka ku bano bankuba kyeyo Uganda yabalemerera bannamawulire bawana abamu namawulidde aweza simanya abasawo b'Ensambya biki talina mu ggwanga ali Kampala ya mulema ali ku byeyo ali mu kulongoosa toyi z'abazungu oba ali ku Sendweevu oba ali muvuga Uber. Okitegeera. You cannot fight a big entity like Nsambya. Just spin out that person into ono omusawo ye yalagajjalira omuntu waffe, then awo mugenda kuwulirizibwa. But bw'ogamba nti eddwaliro ddamba mukwano lindamu okitegeera teri again, you can't. Nze kyensobodde bagamba nga Namukasa mufe kuba naye n'abantu abalemererwa Uganda ne bagivaamu n'agenda ne famire ye yonna aveeyo abere ku internet nti Nsambya ddwaliro tali mu Uganda. Bajja kukwata omu bakugambe oli mukonoona repetition ya ddwaliro ogenda woza otanika ne entity enene bwetu. You people be selective in the words ze mukola. Oli ali mu bawaga abali mu bawaga n'abawulidde awo ku internet naye bonna Uganda yabalema ne bagivaamu. Put it mukiteke at back of your mind bw'oba oli mukulumba entities ezenene mukwano okitegeera. Bw'oba olumba entity kati simanya Nsambya simanya banka, nze nina omuntu gwe nalabanga awalampa banka nengamba this person bajja kumusiba bayinza n'obuta kusiba ne bakubuzaawo muve ku entities mama mulaba nti njasama mulaba nti njogera. I cannot talk about a good yes unless you can point out someone there, it's okay, but you can't say nti eddwaliro eddwaliro bajja kukwata bakugambe oli mukonoona repetition y'eddwaliro ojja kuwoza mukwano. Bajja batunza n'ebijja by'ewammwe, bajja batunza ebijja by'ewammwe bwe bibanga gyebiri nga tebakuziika ku bukojja. Nze mbaga wadde gabuwi bwe muba mugamba Nsambya ddwaliro bwe muba kimwogera nga kimwogera, please point out that person yomubi, point out that doctor oba nurse. Naye ebyo bye mujja ku internet bajja bagamba mwonoona repetition y'eddwaliro bakwata omuntu ogwa yagenda obeera ekyokulabirwako. Ono omukyala waliwo omukyala yajja ku koti ku musango gwa Hajj bategeeza nti bino ebintu si byangu. Nayogera simanya abawe simanya yali amugobye n'abaana abeera nansana. Omukyala balabika bamukutte. Oba mulabulidde nti bagenda kukwata oba amaze n'afuluma naye nga babadde bagenda mukwata. So be selective. Ebigambo bye mwogera bitono. Bw'oba oyogera ebigambo kendeeza mukendeeze ku bimwa. Kino nkyogera nga nkijja ku bantu bemmanyi.
abantu bemanye ensambi abumunda bagenda kwata one person bwati okono na repetition yeddwaliro wallahi billahi ogenda beerayo olaba nti tugamba nti muli mugamba nti free alien skin bagenda tuka nga teri agamba free you because alien skin is a public figure yes celeb ogenda kubonya abonya bamama abo baba tata abo baba jajja abo bwe baba nga je bali batunde ebijja hey so guys mubere begendereza nga mukube eddwaliro they're going to pick out one person omuntu ogwa bakutekeko nti oyono na repetition yeddwaliro ojja kulaba ogenda kumanya nti lwaki kanchireka madde ngenda kivuga politically jakumanya lwaki awangula si afuga mikwano badia ojja kulekanira ku internet naye ojja kutuuka ku ground owoza nti bagenda kuwolereza alien skin bajja mujayo because bajja tuuka jukire emisango gyonna egimuvunaanibwa gyonna basobola okunegotiatinga yangu banegotiatinga ne bagamba tusente meka tukoze tutya eddwaliro damages tuzikoze tutya omisango gya alien skin baji osokola negotiation naye bagenda kukola ke bakoze Doni Nasa mukimanyi nti Doni Nasa bamugambye addamu akagujja January nga 28 Doni Nasa yalina sente Doni Nasa nga tagambwako hey bamikwano be selective muve ku nsambya muve ku ddwaliro ly'abandi bwe mba mugamba bitaliye ba customer taliye ba client muve ku ddwaliro muve ku nsambya hospital because abawoneddeyo bangi eddwaliro abafa babaayo n'abawona babaayo ate tetugenda kipininga ddwaliro nti bamuse muve ku banonke nze mbabulidde I'm giving you warning because bino byembagamba mbifunye eri munda bagenda kwata omuntu ogwa gwakola video wetunuzeemu bagenda selectinga mu video ezo zonna bagenda kwata omuntu omu ajja babulira ekidda mumugira mulekanira okwo ku internet n'essimu ezayatika screen guard mwoberera ne app za safe border ne falas ojja kuvuma Namukasa nze ntambulira mu kawundo mumugira mulekanira okwo ku internet bagenda kwata ogwa omu bwati yagenda owa abalala ekyokukola ebyo bye mwepankapankira waneeno ne muvuma abantu please live in Nsambya hospital muleke ekitiibwa ky'eddwaliro kibeere ekitiibwa kya ddwaliro tuleke ekitiibwa ky'eddwaliro kibeere ekitiibwa kya ddwaliro bw'oba owulira services zaabwe you're not contented pin out that doctor oba pin out nurse oyo oba askari yenna akoze obubi live Nsambya mukitegedde nze nga sinava wano muve ku ddwaliro ly'Ensambya mbabulira ogusembayo